General Yoweri Kaguta Museveni abaminister be basajja be ba RDC bonna babaka ba NRM basazeewo bajja kukkiriza lwampaka Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti yabafuga. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakulembedde ebyobufuzi bya Uganda kati yakulembedde amawulire yakulembedde ebikolebwa mu ggwanga wano. Anti oluvannyuma lw'okugulawo ekitebe ky'ekibiina kya National Platform wali Makerere Kavule namusa yatuuse dda ku Nnyoge. Bigambo bingi ebadde byogerwa naye kakati batandise okukkiriza batandise okukakasa nti ate Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mulalamu ate wanjawulo si be baali bamanyi. Era ekyo yakoze yabakubye omupiira yabakubye ko era basuubira bakkiriza nti anytime agenda kubajja mu ntebe nabo bamaze kikakasa olw'ebibala bigenda mu maaso. Bakubagana empawano nawali naye nga akaliro bakawulira. Ndaso tulabe video eno ogenda kakasa nti NRM ate yatidde nnyo. Zaona yobuseka birandi wuwo enkolagana ya FDC ya Katonga dene ndoza wabaddeyo sebo mukugulawo mukolo naye enkolagana enitegeeza ki nawe Abannayuganda essuubi nimubasuubiza buli lunaku ngowa NUP ate stakeholder ow'amaanyi mu nsonga eyabaddewo kubanga Abaganda tulina olugero olugamba nti akataazimbe emmuli kazeetikka bukiika. So njagala okusooka okuyozaayoza Bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka olwekyo kye twatuuseeko ekyokufuna amaka amatongole. Njagala mukijjukire nti nga tetunaba kufuuka NUP ebbanga ddene twalimala nga tuli people power. Era entabiro yaffe twasisinkananga nga gavumenti emaze otulemesa mu buli wooteeri galinga mu maka ga Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Leeta n'ayawula ku kitundu kye we yali yateeka studio ekamocha n'atwawulizaako nti kati mubanga musisinkana mu kifo kyo omanye ebimu ku bisse NRM patronage nti mu kifo ky'okuba nti buli kimu kye mwagala kijja wange amaka kanga bawe ekamocha personal property n'atwawulirako offices era gye ndowooza nti nakyo kyali kifaananyi kirungi nnyo ekyokwawula ye ku struggle ey'Abannayuganda bonna. Katonda n'atuyamba abaka parliament tutandika okwesondasonda ne bakansala n'abantu basekinoomu ne tufuna ekitebe ekyo. Njozaayoza ekyokubiri kye njala okwogera ku kitebe ekyo. So si ssente za gavumenti mu lindo ez'abadde ayogerako? Ssente tuzisonze okuzijja mu buli nsonda, tewaliwo ssente ya gavumenti gye tututte. Ssente ejja ya wa musolo ngezze ku lw'okutambuza omulimu gw'ebyobufuzi mu ggwanga ngeri mu ssemateeka w'eggwanga. Ssente ya electoral commission bw'ogamba nti ssente ya gavumenti ejja wa ssente naye kyo tulina kyogerako ku mulamu oguddako kubanga ebintu byejogerako by'amateeka. Njagala okwebaza Bannayuganda mwenna abakkiriza nti aba struggle twabiitinze test zonna eziriwo mu ggwanga bwe twali twakajja batugamba nti tuzze tulinga muyaga. Kale bwe kibanga omuyaga bye gukola byebyo ebirabikako kiddamu olugero lwange giruli nagaye nti baga nti akataazimbe emmuli kazeetikka bukiika. Ndowooza nti tumaze okusiiga ekifaananyi ekimala ekyokulaga Bannayuganda nti teweetaaga mwaka mulamba myaka 5 myaka 7 myaka 10 myaka 3 okutereza eggwanga. Mwami Museveni eggwanga lino alifugira mu bujega nga tatweteesezzaako nga teebuuza ku muntu yenna emyaka 10 okuva mu 86 we yatwala obuyinza paka mu 96 nga tetukutteeyo. Eyo gavumenti yali ya bumenyi bw'amateeka. Naye ennaku zino era n'awandiika ebbaluwa nga bamugamba nti baagala okukuza okuggulawo institute mu linnya lya Amin. Naga nti nedda Amin obuyinza naye yabutwala mu mateeka yabutwala mu bumenyi bw'amateeka ng'ate naye kyekimu. Naye ku kyabaddewo ekyekamocha njagala okusooka okuvumirira nese kuvumirira kwonna ekyakolebwa ab'ebitongole bikuumaddembe
nzize ne constitution y'eggwanga ennyingo ya 2008 yeteekawo Uganda People's Defence Force era article 208 clause 2 egamba nti the Uganda People's Defence Force shall be non-partisan. Njagala owulirizeewo nnyo. National in character, patriotic, professional, disciplined, productive and subordinate to the civilian authority as established under this constitution. Tewaliwo ngeri yonna magye ga ggwanga lwe gayina kuyingira mu nsonga za byabufuzi. N'olwekyo gavumenti eno testi y'okukuuma ekiwandiiko kyekola eno constitution ya Mwai Museveni yajjawo eyobote naga nti eno yegenda okusinga okubeera ennungi. Constitution ya bannayuganda si ya Mwai Museveni ye ya presiding over mu kukola constitution eno. So lwaki ogamba nti ya Mwai Museveni? Kubanga yagimenya kati yava kuffe nedda kwoli yagimenya. Njagala nkutwale ku Uganda Mwai Museveni yamenya constitution yamenye ng'ayita mu kitongole ky'amagye kyeyasindise kigende kiblocking activity eri mu mateeka. Tuli political party registered era byonna bitwadde tukolera mu mateeka era twabadde tetwetaaga lukusa lwa muntu yenna mu Uganda wansi w'enjuba okukuŋŋaana kubanga byonna bitwadde tubikolera wansi w'amateeka. Ne mu Uganda temuli mu tteeka libakkiriza kukuŋŋaana kubanga nedda ojja kuwandiika. Sebuka nkubulire mwami Ibanda enyingo chapter eyokuna eyogera ku human rights, article ya 2 eyogera ku inherent rights. Bwe nzaalibwa ndi free, nzaalibwa siri muddu. So eyo nayo bagimenye okutandika okutugamba okutujjako eddembe lyaffe tu associate ekukkiriza eddembe ly'obwebange erikuweebwa mu ssemateeka eritakugibwako eyo bagimenye. Kakati njagala kutwala ku article ya 1011 eya Uganda Police Force ne functions zaayo mu 2012. Ndowooza nti no buli atulaba alinamu akadde sobola okugyesomera nga bwe mbasomedde ya Uganda People's Defence Force kyakoze kifaananyi kibi amagye okulabikira mu kifo eky'ebyobufuzi nga gagezaako okutangirwa omuntu omu okukola ebyobufuzi ebiri mu mateeka ate nga abikolera mu kifo ekiri enclosed nga tagenda kubalaali. Ne Uganda Police Force teyina lukusa lugamba nti sekabira kola olukiiko oba tolukola kubanga mu ssemateeka y'eggwanga tetuyinamu nnyingo etugamba nti saba olukusa. Obuvunaanyizibwa bwaffe bubeera kuwa notification eri abakuuma ddembe. Ekisembayo mwami Bulola kirungi ali wano RCC mu duties z'aba RCC ziringa zino ez'aba local government mwe beekinira nti ayamu head of security. N'olwekyo bino ne bino nze mbivunaanyizibwako. Obuvunaanyizibwa nga head of security kuwa accountability naye obuvunaanyizibwa baba resident district city commissioners ne ba resident district commissioners kuteeka nteekateeka za gavumenti mu nkola kyekyo bwe bikoma. Ng'omuntu amanyi entambula y'amateeka, ng'omuntu amanyi engeri gavumenti gyefomingwamu ne gyeddukanyizibwamu, buli kyonna ekyakolebwa okuyimiriza aba National Unity Platform okulaunchinga offices bakikoze mu bukyamu. So mu submission zange nkoze ebintu bibiri. Ekisooka nsigidde bannayuganda ekifaananyi nti Uganda teyeetaaga budde bungi okukyuka. Uganda ng'omukulembeze ajagala teyeetaaga ssente nnyingi okukyusa. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu mu myaka 3 test zonna aziyise. Test y'okuteekawo obukulembeze obulambulukufu. Sirowooza nti waliyo ekibiina ekirina structure ennungi nga gye tulina. Era njagala okwebaza Dr. Kizza Besigye muwandiike mujja kumbuuza n'okweyina structure. Njagala okwebaza anti ze moderator n'okubuuza. Njagala okwebaza sokoddemu National Unity Platform ina structures across the country.
buli ku LC gwata zimanyi zenzimanyi tuzirina boza kanyiko batayina structure okuva waggulu paka wansi so njagala kugamba tuyina mwazironda ddi oba disappoint ebere bya lunaku lulala tuyina secretary general twagala tutereze twagala tereza bannayuganda nupo ina structures zalondebwa obukiiko waffe bonna bulonde bwalondebwa paka ku byalo bani ababulonda gye buli ate abantu be babulonda tuyina ba registrars okuva mu district okuva mu constituency okuva ku ndoza mulimu ina information yagala okuwasiba nkukiriza nedda era tobwoba omukiriza ngenda kwongera obuddebo by'eggwanga lino okujjako nga Honorable Sakabira ayagala kwogera nga atali mubaka nupu teronda nga bukiiko nupu teyina karakita ya kulonda mu bo yo DNA tebagiina naye kenyini okufuuka flag bearer Nyanzi yamuwa ekifo mu boardroom kyegande kakati ate ejabba discussion ndala wabula mu nteekateeka za ssemateeka w'ebibiina wabaawo enkola eya adult suffrage newabaawo n'enkola ekuyitamu twayitamu okufuna ba flag bearers so yensonga lwaki omukiikirira buli kintu mubeera waggulu mu kutegeera kati yakimanyi naye njagala kuddayo ku mulamwa bwe kibanga national unity platform mu myaka ebiri esobodde okuregistaringa those achievements nga mwe mulina abantu abatubulako nze neebuunya n'engeri mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asobola okumanejinga abantu b'abantu abaviiriddwako abantu baabwe kubanga ba breadwinners be babuzibwawo mwami Kibalama abuze emyaka ebiri tewaliwo munnayuganda yina buvunaanyizibwa kuleeta muntu yabula nga head of state kubanga ye CEO yali accountable ku buli kintu kyonna ekigenda maaso mu ggwanga buno obudde nga bamwami Burora ne Mulindwa bali mu kwogera ku nsonga zino bo ate buno obudde bandibadde batunyonnyola kiki ekiddako ku inflation rates tudde ku nkolagana y'Abesigye n'enu enaavaamu ebibala nze saagala ku discussinga personalities oba mwami Kyagulanyi oba ne Besigye bakolagana bo bannayuganda bayetaaga okukolagana okujjako Museveni ekizibu kyaffe si nkolagana ya mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu na mwami Besigye ekizibu kyaffe musibira mu bwaffe n'atukutte tetussa nze sissa naawe tossa naye n'oyo Mulindwa tassa naye njagala kujjukiza bannayuganda nti n'obudde abafuzi b'amatwale bwe baabeerera wano era baakozesa bannaffe okutuggyako obwetwaze bwaffe ne batandika okubutuddiza mu biwaguwagu nze nsobola okuteeberezaamu manyi kubanga nali member wa movement nga bano baburora twali tulina ideology ennungi era byenjogera Budora akkiriziganya nabyo naye bwamala n'alowoozaamu school fees w'omwana naga nti nze kankireke nze kanjogere ebyo omusajja kuba ye ali ku mulimu naye naye okunyigirizibwa wakulaba so ensonga gye njagala okuleeta oba mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bakwatagana ne mwami Besigye ne Kennedy Chams oba n'abalala oba tebakwataganye fe bannayuganda twetaaga okukwatagana era fe tunamala okukwatagana tugenda kubawa direction abo betukulembeza nti bwe muba mwagala tujjeko kino fe tumaze okwegatta nammwe mwegatte bwe muba temwegasse fe tusazeewo twegattire ku ono so nze saagala ensonga z'abantu ababiri okwegatta oba okwegatta kwabwe oba okukanya obutali kukwanya kwabwe kuveeko okubonaabona kwaffe kale okya abibagambye ebigambo babiwulidde lwako kwebuzaabuza kuva ku mulamwa butaagala kukakasa kituufu naye ye mwami Museveni Kyagulanyi amuwulira NRM ewulira Kyagulanyi abatuuse wennyini walina obbatuuka bejjusa
lwaki bayagala okumwogerera ebigambo, lwaki bawaayira bakonjera erinnya lye, era lwaki babadde bamulwanyisa, kubanga kyeraga lwatu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mutume wa Katonda eyatumibwa okununula eggwanga Uganda okutujja bwe tuli okutuzza ku ddaala ate eddala. Baminisita ba Museveni bonna gye bali bo bakkiriza dda bakikakasa nti Kyagulanyi mulalamu, engeri gy'azannyamu omuzannyo gwe ogw'ebyobufuzi bayitirabwangako, era ne ba RDC wawulira nabo beesesa bemwentula naye bamanya amazima lwakuba nti baagala eri akawogo aka school fees akanasomesa abaana, naye ng'ekituufu bakimanyi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate ye mulalamu, era very soon ajja kubanga yakulembera eggwanga lino Uganda, bannayuganda bafune essanyu bafune eddembe mu Uganda empya. Kale mwenna abaliko mwebale kubaako, mwebale kutwagala, mwebale kutugobereranga, Mukama Katonda nsaba bankuumire, mweraba.